Yes, I want to greet you all. This is Euroforum. Today is 8th March, the International Women's Day. Lero tuze n'abakyala basatu nga bava mu Norway ne Finland. Olunaku lw'abakyala, programu y'abakyala, ndoza nange njiyingiramu olw'okubaatira nazaalibwa mukyala. Ate ndi taata ow'abawala. So, twagala okubebaza okwekuminanga ku Euroforum n'okubanga mufisa akadde ne mujja okulaba program za Euroforum. Nze omuweereza wammwe leero Moses Mugisha wane Norway nga tuzze n'abakyala basatu kansabe bababuuzeeko. Nnyabo omukyala ave Finland, buuza ku balabi baffe. Tusanyuse nnyo mwenna okubalaba, abatuwuliriza mwenna mwebale ku following Euroforum UG. Nze bampita Nalongo Diana nga nsinzidde wano Finland. Baagaliza olunaku lw'abakyala olulungi. Yes, nnyabo weebale nnyo. Omukyala ono Diana Nalongo, leero kintu kitabufu bulungi kikwafu nti omukyala Nalongo azze n'abaana be bwe tubategeera ekigambo Nalongo. Naye kale mukyala Norway, Ruth, nnyabo buuza ku balabi baffe. Tubalamusizzaako bannaffe mwenna abatulaba wano ku Euroforum UG, mwebale tugoberera era tuli basanyufu olunaku lw'abakyala. Era nga lwatandikibwawo mu 1911. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku programu yano eya wano lwaleero. Ewamaddala olunaku lwammwe kiringa omwana atamanyi waabwe. Kulagire ddala nti olunaku olumanyi. Nnyabo Anet, buuza ku balabi baffe. Bana amanya nze bampita Anne Kiza. Kati oyo ava okwogera bamuyita Nakato. Eyasoose okwogera Nalongo. Ekitegeeza wano tulinawo maama, ne tubeerawo ne Nakato mukulu wange, ne tubeerawo nange Kiza omuto ddala. Newankubadde nga mukulu. Mwebale nnyo okubeera wano, tusanyuse nnyo. Yes, banyabo amwebale nnyo era nga bw'okirambuludde. Lunaku lw'abakyala, lunaku lw'abamaama, ate nga n'abazze wano famire Nalongo, Kiza, Nakato. Nange neesimye okubakyaza. Omulabi waffe ali eyo akayimba kowulidde mu background ke tutandise nako ka mukyala ono Kiza Anne. Ku YouTube kwe kali akozesa Ronin. Wemanga nkipootinze bulungi. Anti ly'erinnya ly'omwami munnange newankubadde nga tuli bakyala lunaku lw'abakyala. Naye abaami baffe tubassamu ekitiibwa. Ky'obola ng'erinnya lyeryo ya mwami Ronin. Kituufu nnyo. Abakyala bennina ku programu leero, okusooka n'omukyala ono Anne, y'omu ku bakyala be naasisinkanye abali secure. Kwegamba programu lwe twamukyazaako yagamba ndi secure, nga ne mu ddoboozi ly'okiwulira. Kati onjooga otya? So ali secure ng'omukyala. Yes, omukyala Nalongo Diana Finland. Oyo mulabyeko ko nga ali nnyo mu struggle. Amanyi kye bayita okulwanirira eddembe ly'omuntu. Naye kati wano mu context eddembe ly'abakyala. Nnyabo struggle gikulike oba okyagitambuza. Struggle ekyagenda mu maaso lwakuba nti kati tugiryanga ggolo, tugiryako mpola. Yes, okay. Nnyabo Ruth, oyo naye muwulidde nnyo mu keesi ez'enjawulo nga ali assertive nnyo ng'ayogera ku bintu ebikwata ku nsi ye, ebikwata ku bakyala. Era munakulaba ku Facebook page yo ng'ogamba girl power. So omulabi waffe ali eyo tuzze n'abakyala bano buli omu alina context yagiddemu, degrees za feminism ziyinza okwawukanamu naye nga bonna balina kye bamanyi ku ki abakyala kye basaanidde. Tugenda tambulira mu theme eya international theme ey'olunaku lwa leero ng'egamba nti choose to challenge gender bias and inequality. Eyo nga theme mu bitundu ebyenjawulo mu nsi olunaku luno lugenda otambulira.
naffe no ku Euro Forum katulabe kiki tuze okwogerako light gye tuzze okuba ku lunaku luno tuli mawanga ga njawulo naye ng'ate eka gye tuva tulina bye tulaba nyabo kantandike nawe Diana omulamwa guli international leero si gwa Euro Forum guli international choose challenge gender bias and inequality okuteekako ka hashtag okay yes kajja kugendako yes gender balance gender inequality gender bias gender inequality ebigambo byetuze tuwulira ebigambo bino ku mulabi waffe azabiwuliranga emboozi amakulu ki ebigambo bino nja kusingira ddala kusimba essira ku kigambo gender bias oluusi tukirabanga nga okusosola abakazi naye gender bias nti ojja kubanga oyagala ku describing omusajja olyoka ogambe nti ali mascular alina amaanyi naye ng'ate weerabidde nti waliyo n'abasajja abatalina maanyi nga waliyo n'abakazi abalina amaanyi oba tugambe nti ebigambo nga nurturing oba doing housework nga bw'okyogera housework omuntu akirelatingirawo ku mukazi ekintu nga okubeera n'amaanyi nga akirelatingirawo ku musajja kati tugambe nti oba otambula ku street ewaffe n'olaba ennyumba noga omusajja yazimba ennyumba ate nga usually muli baamu n'abo abakazi abazimba ezo ennyumba ennene so it's like oluusi eno gender bias si ŋŋenderere okay then ku kya gender inequality waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kutuukirizaako nga waliwo ekintu kye tutasobola kutuukirako ddala nga abasajja tebakyeyunzeemuko kati ekigambo nga bw'ogezaako mothers leaves ze bawa nga tugambe wano e Bulaaya tezenkanankana omwami bamuwa buwiiki butono omukyala ne bamuwa omwaka mulamba bagezaako kwagala okukyusakyusa okufuna equality naye nze ngamba tekigenda kuwakingirawo mu biseera bya kumpi kuba omwana omuwere ate naye yeetaaga nnyo maama we kati waliwo ebintu ebimu bye tutasobola kukolerako gender equality okay yes nyabo webale nnyo olambuludde ebigambo gender bias ne gender equality so nga ate mu bigambo muno mulimu naye ekigambo ekirala zo tekitera kwogerwako nnyo Annette waliwo ekigambo ebitambula awo nga bisatu naye kimu kiri invisible ekigambo gender equity gwe kitegeeza ki gy'oli naddala ku lunaku nga luno abantu bwe bali so ready okuwulira ki ekyenjawulo ekyogerwa nze sooka onyinyonnyole gender equity kitegeeza ki ndyoke nkunnyonnyole implication yakyo okay yes gender equity Ache kati ngera wengambye nti Nalongo the gender bias gender inequality kakati ate gender equity tutambula mu bulamu nga twagala okwematiza nti nze naawe gwe Annette nange twetaaga equal chances wegiba ebijja byogerwa naye waliwo factors ezimu nga ziri mu butonde nti tokwanga mu kuyimba nga gwe Annette olina ng'omukyalo olina eddoboozi eriri high pitched kakati ng'ate nzira yange ya bass naye ng'ate batuwadde task ey'okuyimba soprano before you even start already nature yanteka dda wansiiwo ntiga ngenda kumwana nnyo okuvuganya naawe kubanga already nature yakuwa eddoboozi eriri high pitched batugee tuyimbe soprano nze ndi wa bass kati society yo ne bange etunuulira nnyo nti lwaki abantu bonna tebatandika obudde bwe bumu tembaa amenvu ne bali amaloozi ne galongooka tembaa ku mazzi ne banywa naye nga beerabidde nti waliwo nakyo factor yeeyo nga nkoseza example gender equity
kakati nze okusinziira kyensoma wano wendaba nedda sijja kisoma naye kati ndowooza ekintu kya gender equity nga bw'okyogedde era example Nalongo gy'awadde nti nno waliwo ebintu nga biri mu butonde nti ne bwe tunaakola laws ez'enkana zitya tusobole obikyusa so that omukyala n'omwami bonna benkanankana mu buli ngeri tekigenda kusoboka kubanga kati omukyala nze nnina amabeere agavaamu emmere y'omwana obola nti kakati okuddira taata w'omwana nti kati nze omukyala nfune liivu myezi 3 ngende nkole taata w'omwana asigale awaka n'omwana ng'omwana wa myezi 3 kugamba olaba nga tekikola ki tekiwa makulu so nze ndowoozamu nti no bwetulowooza ku equity ne sometimes equality egenda n'egwa eddalu waliwo yagamba nti nno abamu balowooza nti nno omukazi okwebaka ku musajja kati yeebeera equity oba equality okitegeera munsonyiwe nti kakati jjo gwawadde waggulu kungulu leero nze mbeera kungulu tubeere gyabika emipiira ate bwe twogera ku practicability ey'ensonga eyo etambula bulungi ng'omusajja yali waggulu kati waliwo ebintu bye tulina okukkiriza nti nno bwe bityo biri mu nature kati ng'ekyo eky'okuyonsa abaana eky'okugamba nti nno bwe twogera physics omubiri naturally omusajja asinga omukazi amaanyi ne bwe tunawakana ne tugwa ebigwo ne tukola tutya kale osobola okukajjuza n'ogenda mu jiimu n'ofuna amaanyi niyira munnange nosaba omusajja nga mutono bw'ati n'akusiisa amaanyi physically nno waliyo ne bampala enywera miguwa bebikyabo be baliwo abo Nalongo naye olina olulimi balunnuma nga batono bwe bati n'empewo bwe bafuuwa bagwa naye munnange nno kati nno kankubulira Tulaba. tola nti omusajja ayinza okuba mutono bw'atyo ng'olowooza talina amaanyi naye n'omala omuwa ennyondo naawe ne bakuwa ennyondo ne bagamba kuba omusumaali guno olaba amaanyi agava mu musajja munnange Nalongo alabisa maaso. Actually example nyini Anne gyowadde actually suitingira ddala mu gender equity nga ddala wetu ebiri yes ane ku mulabi waffe eyakatwegattako tuli wano n'abakyala 3 Anne, Ruth ne Diana bava mu nsi Finland ne Norway tuli ku mulamwa theme y'olunaku lwa leero Women's Day, International Women's Day egamba nti choose to challenge gender bias and inequality. Olunaku luno Ruth yadatandika yakonyeeko ku lwatandika ddi lwatambudde emyaka egiwerako ndowooza abamanyiiko n'aba abalina ekifaananyi okuva ku bibawulira ku radio oba ne ku ma TV nti 1975 olunaku luno lufuukira ddala official okusinziira ku UN nga tutambudde Uganda nga buyingi bye tuzze tuwulira ku lunaku luno naye ate ekyenjawulo Uganda olunaku luno buli omu alumanyi lulwe olwaleero banyabo mujja kunjulira nti ku social media kati ebitambula be bakyala abajjukiza abasajja nti leero Women's Day siina kufumba nina ofuna treat ntuule waka kakati ekintu nakyo already naye eyo concern nti bwe tuba tudiscussinga gender inequality oba bias nti already abakyala bangi already beeteeka dda mu an equal zone ngekuba kuba situla already energy nyingi kubanga kati omuntu atambula nga mu mind yamanyi nti Women's Day lunaku lwa romantic treat nga kugatalina na kifaananyi ku what is the background already usingiddwa luteereddwa ku level ya Valentine's Day kati ebyo byonna ebyo tulina okuexploringa okweyamba n'okuyambako omukyala ali okumanya nti what is in there for you on the International Women's Day. Moses olunaku luno abakyala b'e New York lwe batambula lwe bakola maachi yaabwe mu New York City balina ebintu bisatu bye baali banoonya baali baagala shorter working hours baleme kukola paka kiro baali baagala omusaala gweyongere baali baagala bafune rights ezivotinga byebintu ebisatu bye baali bakayanira so kati netubeera nga baagala voting rights baagala higher salaries baagala shorter working days
is way back in 1906. Was it 1906? Emyaka gyetoolodde. Tuyiseewo. Kati amawanga agasinga obungi awo abakazi bakola ki? Bavotinga. Ku mirimu kale simanyi bwe kiri e Uganda naye kimanyi wano era abakyala bakyafuna ssente ntono ku basajja ate nga bakola omulimu gwe gumu. Kiraba? Then working hours kati nga wano ennowe gye mbeera. Working hours simbi naye Uganda bambi tosobola gamba nti nze ngenda bagamba okola paka saa 12 okola paka saa oba oli mukazi oba oli musajja tewali buzibu. Naye point yange eri bweti nti no kati ebintu ebinene bye twalwaniranga tugenda tubifuna. Tulina voting rights, salaries zaffe kale zikyali mbi naye simbi nnyo nga luli ne working hours nazo za improve. Kati ndoza ne tutuuka mu situation katugamba kati oba tukole tutya ndoza ebimuli ndoza katugamba omusajja akole mirimu leero so maybe osanga twabula simanyi awo an ojja kumonga ingewo naye katuule Ruth kyagamba okuba nti kali kwogambye nti ebintu ebisinga bye twalwanirira bye mwalwanira mwabifuna awo ojja kwongera throwing out light. Yes, naye Ruth obadde ogamba ku nsonga eyo ekyange ngenda kireeta bwenti era nga ngenda kireetera mujja kunsonyiwa mu ngeri ya ddiini gye guva gye bujja ne bwe twogera tutya ne tukaana tutya omusajja omwami asigala mwami because first of all he was the first person that was created by God. Ekyo tewali agenda kijjawo. Now another perspective. Fe twava mu lubirizi lwabwe n'olwekyo tulina okubeera no zonna tuziraba ensi ekulaakulana biki naye ng'omusajja ye alina okusigala ku ki eringa mukama we yamutondera nti kye kitonde ekyasooka okutondebwa. Ruth otegeeza ki? Nze mbadde njagala nyinyonyole kiki kyotegeeza okisembeze mu everyday life nze nsobole okitegeera. Yes, abakyala balwana nnyo. Of course they have improved but not so much. Naddala otugerageranya kubeewaffe Uganda ekyo kyo kiri awo. Ne kino kyogambye mukyala Annette nti omusajja nti oba tukole tutya nti oba okusingawo mu ekyo awo tewali kye tugenda kola kusingawo byonna bwe tuba tubifunye kati tusigazeyo kali nti omusajja asigala mwami wadde tumwekatiseeko kola byonna naye byakoze wana abasajja bazimba abakyala bazimba yes but asigala musajja nga mwami awo nja bawolerezaako katono. Nedda Ruth tonna kukinyinyonyola bulungi kiki kyotegeeza bw'ogamba nti omusajja asigala mwami njagala nti wano mugamba omwenkanonkano gye mugamba eyo equality omwenkanonkano nti omukyala tayinza kwenkanankana na musajja omusajja ne bwavaayo ne bajja Dana wagambye nti abasajja omukyala n'omwami tebasobola kwenkanankana nga abaami tebavuddeeyo abaami ne bavaayo tewali kigenda kukyusa musajja ajja kusigalanga musajja. Emirimu ogambye mukyala Annette ogambye nti abakazi mu Norway fera tukyafuna ssente ntono abasajja bafuna ssente nnyingi kitegeeza nti omwami asigala mwami ebirala byonna tubikoze kati omanyi Ruth tugenda kwakana tusule wano. Actually Annette wowe yawukanira ne Ruth kuba nkulaba ayogera naye olaba kufumita ku mutima. Ndabika nkufumita omutima mukwano. Nze mbadde njagala kinyonyole mbeera ki gy'asinziiramu okulaga nti omusajja abeera musajja kati bw'oleeta embeera ey'omulimu awo mba tukikkiriza kubanga bawanga omusajja akola ffembi tuli ba engineer tukola essaawa 7 tukola omulimu gwe gumu lwaki nyaba afuna essente ezisinga ezange mu butuufu kubanga ekyo kya butonde ekyo kya butonde kyeraga bwerazi awo wenyingiriramu awo wenyingirizaamu unintentional bias olaba yeyo gye nagambye nti tibakirelatingira okwo kuba kati balowooza abakazi bali very emotional buli kigambo ekiri emotional bakiteeka ku bakazi katugaye nti oba kati ne bw'otunuulira media ze Uganda kampe example ya media ze Uganda wano omukazi yakuba bulooka simanga omwana w'essomero yakuba bulooka ne bamutimba ku buli TV akubye bulooka naye nga tino omusajja abasajja basiiba bakuba bulooka
omusajja gwe balekera omwana single father yazunga buli TV naye abakazi bameka be balekera abaana okitegeera it all comes back to unintentional bias. Nenda nze kati Ruth kankuwabulemu nze ensonga gy'oleeta ngiraba mu bintu bya maka omwami wange nina okumuwa ekitiibwa kati ekitiibwa nkimuwaaki bwe tubanga tulina kye tuwakanira awaka nga buli omu alemedde ku nsonga ye bwe kituuka nti tulemereddwa kamuleke yasinge argument eyo kubanga ye mwami awo obeera ontutte niyo okugamba omuntu tukola omulimu gwe gumu mazima n'afuna ssente ezisinga awo obeera ontakutte nga sikutegeera naati waggulu w'omumanyi wabaawo ate omumanyi kati wobeera ng'oli mu maka katugambe example gy'owadde nti oba mulina ekintu kye muwakanako ng'olaba omwami wo baakukaayanya kati nze wembeera nze ndeka omwami wange n'asinga okumulekeramu kali akatiibwa nti asigala mwami naye nga muli mmanyi bwe kiti oba oluvannyuma ennyo nga twabivuddeko endyoka nkatane nga naye mwami wange okitegeera ne wano muleka n'asinga kubanga mulekeramu kiri nti you know what ne wankubadde mwami wa so sola kuwanvu ya ddoboozi ate n'omwami wange nawanvu ate nange n'empanvu ya ebyo biba tugenda kuvaawo oli mutuufu kuba biri kulina okubaako oweewansi n'owa waggulu ekalike watugambye nti omwami waggulu omukyala wansi nedda kambuuze ku Ruth mbuuza Diana waliyo abakazi abakuba abasajja gye bali abakazi abakuba abasajja naye kisinziira byonna bisinziira mu mbeera ki gye bakutuliddemu naye Diana nyumiro views empulira wano yes naye Diana kyokonyeeko nti omukyala bwe yakuba bulooka amawulire gonna agoogerako ekyo ekintu kino ogamba tekiri mu kuba nti abo bwe balanga ba minority kuba kakati abakyala bangi mu bitundu bingi bakyali marginalized kugasirwa kuba kine ongayiro tubimenya wano mirimu kine perception mu bintu ebimu kyo kifaanananga ali mu minority okolayo ekintu ne bakipublicizing ne bakihypinga ba-inspiring abalala ekesi mpiki bakyazako wano zendowooza eyo gye ngambye unintentional oba unconscious bias eyo nti abakazi babataminga nga the weak gender kati okubeera nga weak gender okumulaba nga akubye ettanuulu etudde wali nga n'omusajja yali agikubye kuba balaba kyakyewuunyo nnyo kyatuula muli mbwongo it's the weak gender naye nga it's not necessarily the weak gender kuba okuba kabuloka kamu n'okateeka wali okuba wano akamu n'okateeka wali siga nti oba ttanuulu ogisitula yonna omulundi gumu n'ogituuza wali kuga nti tikyandeetaaza nnyo hypingibwa nti kikolebwa n'abalala naye munnange nno abo bannyumira abo abakazi bwe batyo bannyumira abo osobola okubakolako sitolo olunaku lulamba abo bannalukalala mbagala nnyo bannalukalala afuka mu cupa nezitatonyako wansi basuper women abo olina ekintu kyokonyeekaawo nti nennowe mu mirimu okyalabawo imbalance naye tuwe ku kifaananyi ku ngeri gwe gy'olabamu gender bias ne gender inequality kikyalinga bwe tukiraba oba waliwo ekyenjawulo nze ndowoozaamu nti nno okusinziira ku byensoma ebibeera mu mawulire kirabika wakyaliwo embeera abakazi wabanga nga we mbadde nnyonnyola fembi tuli ba dokita musajja dokita n'omukazi dokita naye omusajja n'abeera ng'afuna ssente nnyingi okusinga omukazi newankubadde nga bakola omulimu gwe gumu kati ebiseera bingi embeera ereeta ensonga eyo lwakuba nti n'abakyala bwe tuzaala n'osooka obeerako awaka n'olabirira abaana kati n'oluuzinga what they call anciennitate in Norway seniority ne wansi kati omusajja ye atabadde waka kumala mwaka seniority ye egenda ekula eyo yemu ku nsonga ereetera abakyala okuba nti nno newankubadde tukola omulimu gwe gumu omusajja afuna more than I do naye kati abantu abakiwakaniramu ndoza bagamba nti naye obanga omukyala abadde waka akola omulimu ogwetaagisa mu society
Banka abaana be tuzaala be bagenda otulabirira nga tukaddiye be bagenda okusasula pensioni yaffe kugamba it is a service to society abaana kale bange naye banaakula be ba taxpayers so newankubadde nga tuli waka wali baddewo embeera nti naffe ansignity yaffe seniority tesalibwako olw'okuba nti no kale I've taken a year off mbeera waka n'abaana okiraba so kikyaliwo ekintu ekyo nti nno abakazi newankubadde nga balina same qualifications bafuna ssente ntono okusinga abasajja mu many professions. Nyabo owebale nnyo just before this interview nfunyeeko ko emboozi n'omukyalo omu koligi wange mukyala ava Nepal akola n'ekibiina ekitongole kye bayita women's human rights defenders. Omukyalo ono njagadde naye era alina obwe wano njagadde okuwulira ye kikyalowooza ngera wenkubuuza ekibuuzo ekimu actually element yemu naye just citing out so playing akantu ke wano just sharing nammwe. It is lacking a lot. For example, they have considered child nursing as they have respected women's time and contribution after giving birth to a baby. They pay 60,000, 62,000, I don't know how much, and 1 year of paid holiday if they are working. So that is respecting, counting it as a work, counting her hours as a work. But it is amazing thing to recognize because we work 365 days like a marathon if we are breastfeeding a child. So they recognize that. But what they fail to recognize and support is when women go back again to work. So she picked up her work from a year before. But she is that is considered as gap. By then, male counterpart is promoted, learned, experienced, and so they haven't yet figured out how to help women to fill up that gap. And what if she get pregnant again that time because she is fertile woman, and if she has active and she's not producing child herself alone. Of course, she has a male partner. And the male partner has nothing to lose, but she has to lose maybe in 2 years in one by one. And then by 2 years of that gap, male counterpart has already got promotion, some trainings and experience, and how to help women. You know, there is a difference between equality and equity. Equality and equity. Equity. Okay, how different? Okay, yeah. Equality they have, I will explain you. Equality, they have actually managed very well. But why still not working? Because of the equality. For example, Moses, you and I have different height. Okay? Yes. And we are standing at one place and you are pointing at something down that, Savi, look at that. And I am shorter than you and I can't see that. Okay? So equality is we are standing at the same floor, equal, and pointing at the same goal is equality because this is equality. Oh, we have, what's wrong with you, Savi? You are standing at the same height I am standing. Why can't you see? You cannot say that because biologically I am shorter than you. Wow. So you will give me equalities. This is equality you're talking about. But I am demanding equity because I need my eyes and your eyes should be in the same level. So you will give me a box. So in other words, before you start the race, you... Yes. Please okaleka unenga. Okay. Anjadde okuleta kino. Abakubuuzaayo ku mukyala Anita akabuuzo. Wanti nyabo. Akabuuzo ke mbadde njagala okubuuza wano kyogeddeko ekyaba mamu nga omukyala azadde omwana ne basigala ewaka. Are they paid or they are not paid during that mama permission?
abasinga obungi babeera paid naye yo employer si yakusasula gavumenti yekusasula so tulina rights nga ziri abali ku mulimu ze balina kubanga gavumenti kati ye employer yo tatiya kati boddayo ku mulimu otandikira wali wewakoma banno babongera salala niwatu not gwe tobiriimu otandikira wali wewakoma Yes, nyabo okwongera lighting out. Kyenjagadde wano nti Anet observation yo waliwo omulala giina ava mu nsi ya njawulo ebintu abira totally differently. Naye nga mulina concern yo gye mulaba nti kiki wano kyendabawo oba message negenda ewaka kuba women's rights activists nti bw'obanga okyina ky'opushinga manya nti n'ensi zimulowooza ezaaterera wakyaliwo loopholes. Kitegeeza don't give up kuga nti kireme kulabika ng'ekitasoboka kuba even at some point ne zino ensi ezaatera waliwo kyola loophole kuba engeri gye bakinnyonnyola Anet gy'akyalightinze it's a huge dent. So Moses sokolindeko kati omukyalo engeri gy'akinnyonnyodde ate nnyongedde okitegeera kati bwe tuddayo ewaka ewaffe e Uganda okutuwa equity okuwa abantu equality kati nga UPE n'ogamba nti bonna bakole ki bonna basome awo tuwa equality abalenzi n'abawala naye kati gavumenti eriko kye yakola nga yakajja one of the good things nereeta affirmative action nekiba nti nno tekimala okugamba nti bonna basome naye abawala kubanga bali disadvantaged bakola emirimu awaka tebalina budde busoma and what not gavumenti negamba omanyi tekiri fair tetulina equity kyetuba tukola abawala bwe bamala senior 6 tubongere 1.5 points okusobola okukompitinga bulungi n'abalenzi okuyingira university ne tertiary institutions yeeyo gye tuyita equity such that bonna basobola ogenda okusoma naye equity otunuulidde embeera y'omuwala ng'olaba mu butuufu tekiri fair nti no ye alina okukola emirimu na biki omuvubuka yagenda n'asamba akapiira n'asoma ebitabo bye ye abeera kibeera unfair so kati equity awo e Uganda woogirabira obulungi era nze kati nze atudde wano ndi beneficiary ya 1.5 kyobola nti nagenda ku mass communication kubanga singa saagifuna koose eyo saali kifunye makerere so that's a good example of equity. Actually ate naitanga naawe ongedde okimenyamenyanga okubuuza ate pozinga just emgalabi yange yeriko ekikyamu naye nga Diana wanjisebo yes wentunula wano ku reports katono nnyo wano wentunula ku reports eyafuluma yes report one egamba nti top 10 most gender equal countries yafuluma 2019 source ya ekitongole economic forum ng'esoma countries zino Iceland number 1 Norway number 2 Finland joli number 3 Sweden Nicaragua New Zealand Ireland Spain number 9 nemba mu Rwanda yankutenya attention kya jendi Rwanda really Germany nenda nezigenda naye mu abi Finland muli number 3 probably as per today gender equality gender equality gira yote Finland gender equality Finland era eringanga bwolabe ya Norway kati ng'oyo omukyala kya explainize nti omukazi bwagenda mu mother's leave aluzinga years of experience ze bayongerako kuba buli lwobeera ku mulimu you gain some years of experience ate wano nti additional pay eva mu years of experience kati abasajja we batusingira era byebimu nga eby'Norway lwakuba nti ate wano abakazi bali nnyo mu leadership wane Finland prime minister ametumulaba abakazi abali nnyo mu leadership kuba omwaka gwe najjira Finland ne president yaliko yali mukyala abakazi bo bali nnyo mu leadership era obasala ku mirimu nga be babosi bakulira abasajja naye nga ku ky'omusaala nakyo tukyali eyo
nga bw'olaba ekya Norway naye nabo bakyakirwanyisa. Okay. Kirungi okuwulira era kino mbiconnectinga nnyo waka nti kwe gatumanye nti teri baatereera dda nti kale gwe alina kyokola kyonna okwempowering a girl child, just keep the wheel moving. Ruth, nawe oli Norway. Gwe gender equality olina okuba nawe na perspective gy'ogirabiddemu naye gwe ng'okuba ekifaananyi ky'ewaka nkuwulira nnyo ng'oli updated nnyo ku by'ewaka. Gwe otulating olowooza tuli ludda wa mu gender equality olunaku leero abakyala. Kiki omuntu kye yandigye mu programu eno okwongera okwekyeka oba n'okwongeramu amaanyi eri abo abali mu activism? Wano mu Europe we tuli mu Norway wendi neeka waliwo enjawulo kaŋŋambe nti y'amaanyi. Sijja kugamba nti waliwo akayawulo katono, enjawulo y'amaanyi nnyo. Eka tukyali nnyo wala era tulina okukola n'amaanyi okulaba nga tukola ki nga tufuna equity gye twogerako. Naye abantu beeka simanyi nti engeri gye tubitegeeramu oba abalala buli omu alina entegeera ye ya njawulo. Kiringa nga onogamba nti Women's Day worldwide. Eka kati nga wagambye wali nti kati eka omuntu yakiraba mu Women's Day koti omusajja ayina olunaku olwaleero ayina okufumba emmere nze nnyina kubeera mu buliri ku makya n'akeera n'akola ki n'andeetera. Kirabika nti kitegeeza nti abakyala beeka tetunnaba kufuna kwegamba amakulu ga meaning ya kintu kino ekya Women's Day. Tetunnaba kumanya nti no kati nga wano mu Norway like tulina political achievements mu bakyala. Kubanga gundi minisita waffe nga twayise president mukyala naye eka omusajja yaliki ye president. Kati awaka simanyi ngeri muntu gy'ayinza kumakisaamu muntu. Naye ate speaker wa parliament agenda okufuluma. Speaker wa parliament agenda okufuluma mukyala. Tukabuusa maaso. Amulaba Ruth alazeewa. Oyo abaddeko emyaka n'emyaka. Oyo naye afuukanga uniform katugambe nti kati bakimanyiza amaaso. Kati tekikwegamba tekiri nnyo nti kyamaanyi nti speaker parliament eka mukyala kubanga abo bo twabamanyiza amaaso kwegamba waali. Eka omukyala kwegamba akyanyigirizibwa tannabaako nakutuukako wadde. Anet. Kukweno gye tuliko eya Norway. Oyina ndowooza akakusiya okuba naladdanga. Kamusiwa kubanga yayogedde ku kya bonna basome ekyo era ekyo weekiri naye era nga wolaba ku kya bonna basome era mwalingamu era kwegamba balina era nnaku tebalina bitabo tebalina uniform tebalina biki kwegamba nabo basanganga challenges zaabwe wadde bateekawo eyo yonna bakole ki bonna basome naye abantu beka sijja gamba no tebategeera bannaye naye ngamba kwegamba babiteekamu nnyo oba propaganda. Kati kyagamba Zebade ngamba ekintu kya gender balance ewaffe eyo waliwo simanyi oba society yaffe ebadde ky'emyaka 5-10 egiyise ekintu kye bayita okukuula abasajja ebinnyo n'okusuubira nti omusajja yalina okukuwa buli kimu ne bw'oba okola esente z'omukazi ziba za mukazi esente z'omusajja ziba za famire. Kaakati mpeereza transport eya boda mpeereza enviiri mpeereza eza renti kyokka okola kati nze ndaba abakazi traditionally abakazi era abasajja be baprovidinganga nga bwe kiri traditionally ng'omusajja aleeta ssente mu maka era obuvunaanyizibwa bwalinga bwabwe. Oli mutuufu naye omanyi nti no kakati omulembe gwaffe ekintu ekyo tukifudde ekintu kyekitali bamaama baffe tebaatuulanga wansi kulinda kubatwala mu saluuni baakeeranga ne bagenda ne balima ne batabakwete ne batunda obintu mu katale and they contribute to the family pot. Naye kakati ffe kyetwagala mpeeza saluuni mpeeza transport mpeeza emmere sina kyenkola. So kakati omanyirwa then you know what happens on the other side kati n'abasajja nabo ne badimandinga sex okiraba nga beefunda kakati kubanga alina kuwa eza transport zibawe ez'emmere zibawe oli slave we bangi si bonna bangi balina ekyo omukazi wakuweebwa
bamama baffe tebaali bebatyo bannange tuleme kubonoona. Our mothers worked hard newankubadde nga bataata bebaleetanga essente bamama bakola. Kati nze ndowooza twonoona omulimu gwe tukoze ng'abakyala kubanga atalina ssente tafumita lindaasi gw'omwaka oyima ki mu birala ebitambala ku tisha ekyo kiba kitegeeza nti nno mukyala Annette nsonyiwa katini nnyo mukyala Annette kyoyogedde eyo point gyogedde ntuufu naye olaba wano nga bwe tuli wano eno wanene wano tebiriiwo oba eri eka mentality naye wano bya 50-50 Ruth katono nnyo kyova olaba nti abakazi ba wano tobajooga kubanga abeera akimanyi nti yeesobola okiraba domestic violence ewaffe nnyingi omusajja nyingi kati equality netubeera nsigyononi Annette ensonga eyo gy'okonyeka ina wetutwala ekisooka waliwo obuyimba buno ndowooza mwabuwulirako nti njabala tolinsanza muka abakazi balima bati batema ne bawala kikonectinga nekya Annette nti abakazi balinga bakoze dda abakazi baali bakozi noli funda n'omubi nga naye mmwe kambabuulire ekyokulima kyali context nti balinga bakozi kubedde okulima n'okuyigga zizaali ebyali biteeka emmere ku mmeeza okwebuuzaawo kyeki what has gone wrong Nalonga alina kyagamba bannaye mumuwe ekitiibwa manyi what has gone wrong buli omu ayagala kubeera mu kibuga buli omu ayagala kubeera wali Najjeera ayagala kubeera wali ku Kampala City kati munaalimawa mugenda kulima mu balukoni bamama abakazi tewakyali ayagala kgenda mu kyalo buli gwe batwala mu kyalo nti ajja kundekayo akomeyo ku Kampala afuna abakazi abalala Nalonga awo context okuleeta ennyimbe ebadde esikayo kali kagamba abakazi balima bati anti nfuna n'omubi nga azaala ng'alima nti edda kwalinga kuyigga na kulima bye byatekaniza olwaleero kgenda kukola kati kuga point ya Annette ya Anne webeera justified nti olwaleero abakyala bangi beekipeninze ku level ey'okuweebwa kati ate nekiddayo with all due respect n'abazadde baffe abamu dowry price n'abanga atunda omwana kati omusajja alina aliyo ng'okuba omukazi you a weak man whatever the reason kati nabo ne badda ku bakazi nga bakozesa ebigambo nga bino nakusasula ewammwe nakusasula kintu kino mukirowoozaako kinti nga tucravingira okukabinga bias mu gender ne inequality waliwo ebintu ebimu nga tuyita nabyo buli lunaku nga biva ku ffe nga ffe bennyini twefuula vulnerable ku gender inequality Ruth yanja kwogera bwenti okwekyobuuziza mukulu Moses olaba bino nti nakusasula nakola bwenti eyo byonna kwegamba waliwo some figures ezireetera abantu okukola ebintu ebimu bwe bityo ebiseera by'edda abazadde bagengana ne bakyala mu maka g'omuwala omukyala n'abalala ne beekyalira nga tewali nti byakuleeta ssente nnyingi nti oba kuleeta bintu bingi okitegeera ng'ennaku zino eŋŋombe eriwo ennaku zino abantu bakoppa baagala kuleeta bintu bingi omuntu olumala obbisasulayo bw'ati wakuwutulamu gumu ebiri nakusasula ekyo kiva ku ekyo kwegamba bajajaamya kati naye omuntu n'agenda n'afumba tukinenya ku ffe nnyini ffe baani kuba tulina tunenya ku bazadde abazadde nabo ennaku zino balinga abatunda abaana baabwe obutunzi mujja kunsonyiwa tunenya ku bazadde omusajja ayinza okuwasa mu famire y'omuzadde ne balowooza nti yagenda ogaggawaza ekika okitegeera nga mubadde temuyina naye olowooza etufunye omuko waawa kale oluusi omuko abadde wa America wa USA obwavu bukoze eki buwedde omwe ne mwagala omugugu gwonna mugusibe kuki mugusibe ku musajja kati waki omusajja atakuba emiggo n'agamba nakusasula ne mumunyuunyunta kyokka omusajja naye ejjukira naye alina famire ye naye alina ababe nga ye ate bano abakuula ebinnyo tebakuula binnyo byokka kati sewo bakuula n'ebibuno ebibuno nayo babikuula bannange naye era blame yonna
kisinzira n'oluusi famire gy'okuliddemu kubanga si bonna nti bali bwe batyo. Kakati no banayenze kambabuulire the other aspect, the result of that situation where njagala transport, whether there's a border, njagala rent and what not. The result nze kyendabawo nti no ekintu kya sex mu maka oba mu relationships tekikyalimu nnyo kunyumirwa, yafuuka bargaining power. Butter trade. Mpankuwe. Ate bwe kituuka mpankuwe, omusajja aba takyafaayo nnyo okutuusa omukazi mu nsonga eri kubanga abeera asasula. Asuza namuwadde transport. Naye abeera yeenyumisa. Njagadde nnyo engeri gy'osengeka ensonga zino n'ozigenda ddala ku grassroots. Obola nti novaayo olina amala emyaka 3 omukazi tafunangako kye bayita orgasm, tatuukangako ku ntikko. Awo anaayendera kaboyi ne kamutuusa ku ntikko. Okiraba? Nga tekalina kye kabanja, tekalina kye kataddemu. It even contributes to wrong reasons as a marriage. Kati oli ajja kufuna gaayi amuwe ku ssente, alaba ssente bwe ziggwawo, no gaayi awoza kuteeka ssente w'olaba akabina bwe kaggwako nga biweddewo. Kayeyongerayo. So ekintu kino kigenda wala kitu affectinga in very many ways. Era ze bannange bwe ntunuulira abawala ewaffe si bonna naye bangi. Mpulira ennaku. Kubanga namba naye mu butuufu bamaama baffe bataata balwanirira ki? Kati nze government sponsorship emakerere ku ssente z'omusolo kwe nasomera. Kyokka ne mala makerere netandika okunoonya omusajja alina emmotoka alina ennyumba ennene. Kyokka nga nali mu senior 6 nekuba abalenzi nembaleka nembasinga. Naye bwe ntuuka eri njagala tolina ssente tofumita lindazi. Mpa transport. What happened? Material yakoze oli abaana abo. Tulina culture gye twadoptinze gye tutategeera na kutegeera. Twagala tukwate culture y'abazungu tugigatte nene eyaffe ati kwegamba. Tulina culture gye tucreatinze etategeerekeka. Of recent ne babadde bacomplaininga ku kwanjula amazina amangi abantu ge bakuba ku kwanjula ago bamwabirabyeko. Tulina culture gye tugezaako creatinga ate crashinga buli values ze twagala okuleeta. Tugezaako okufightinga. Diana, webale nnyo input yawe kenyini kwokonyeeko tugenda kufunamu ka break katono naye nga kalina ekatutwala okufuna aspect eyo nti abantu bangi naddala mu nsi zaffe kyakula nga ekibatiisa okwempawaringa abakyala batya nti kigenda kukontana ne culture zaabwe nti balina culture values ze baholdinga so dearly. Madiini agamu nti omukyala takkirizibwa kuyimirira kuwa kigambo. Kati waliwo insecurity eyo tujja kikoonako nga tuvudde mu break then to winding up n'okwebuuza tuvuddewo tutya. Naddala mmwe abali mu mawanga gye mulabyeko ebintu nga bitambula tuvuddewo tutya kiki tukopye Finland Norway ekiri practical actually transferable ekiyinza okuyamba ewaka. Naye katugende mu ka break naye nga okubategeezaako abalabi baffe programu eno eri sponsored ne Kajansi Vacation Home. Ekyo no kifo kiyoyotevu kiri mu Kajansi Entebbe Road oyambukirako mu katale awo. Wa value sente zo ng'ogenda owummuleko kawantu security eri tight ate nga n'emiwendo nagyo gya nseko buseko omuzungu kyayita giveaway price. So contacts kweziri awo ku screen ate nga nabo balina page yayo ku Facebook ogenda n'obakeberako Kajansi Vacation Home. Mwebale nnyo mwebale ddala.
Yes. Bwe twagendedde mu break waliwo ensonga Diana gye yakonyeeko nga ensonga tugitunulira nti culture versus agenda equality. Ebintu bino bina bibilaikira okurashinga. Anet, muwala wa Nalongo. Wangi sebo. Culture nga tulwana okwempawaringa ba Anne. Basobola okubanga mu parliament tulinamu portion a third nga y'abakyala. Olina w'olaba counterproductivity wakati wa inequality ya gender ne cultural values. Awo obuuziza muntu mukyamu kubanga ekyo ndowooza ali kibuuziza Ruth naye engeri gy'okibuuziza nze Jana ekibuuze gwe omukyala ali secure. Ali secure. Kubanga nze ntera okukozesa example ya maama wange. Yazaala abaana 13. Wange n'akeera ku makya n'atambulamu. Maama n'asigaza abaana n'abakuziza ku kwete ne okutunda obuntuntu mu katale ne tukula ne tusoma ne tuvaayo. Kati ate maama wange tali unique. Maama wange representinga abakazi bangi nnyo mu Uganda. Kati ife abawala ab'omu kibuga ffe tuli busire queen twe tukola obuntuntu wenzesa transport watu abakyala bali mu kyalo balimi bakozi. Naye bwe ntunuulira engeri maama wange gye yaddira ekintu ekitono obusente obutono n'abugaziya n'alabirira amaka n'akuza abaana. Kuba mu akafaananyi singa mukyala yakulira Uganda ate nga tali corrupt. Kuba mu akafaananyi ako okusinziira abakyala gye bakwatamu ssente entono ne bazikolamu ekintu ekinene. Kati ky'obola nti no singa abakyala abagenze mu parliament bakozesa ebirabo Mukama bye yabawa ng'abakyala okutetenkanya okuyiiya nduwati no singa babikozesa bulungi mu parliament eggwanga lyaffe lisobola okutuuka wala nnyo kubanga omukazi bw'omuwa ssente n'azikwata bulungi bamubaana bayaayi ng'alina abaana ng'ategera obuvunaanyizibwa asinga omusajja mu kukozesa ssente. Okiraba? Nyabo wakyali weebale nnyo okwongera okukkaanya naawe. Statistics ziraga nti workforce socially ne health wise ziri 70% covered by women. And unfortunately nti mugundi zaffe tetuziraba. Ate era ziraga n'okulaga nti agamu ku mawanga agakulaakulanye obulungi agamu era ba president bakyala. Ate ziraga n'okulaga nti business zonna eziri owned mu Uganda ziri most private businesses they are owned by women mu Uganda. By women. Kambuuzemu wano nga twagala okuba twagala nnyo olunaku nga luno omuntu ali atulaba kuno ne Uganda ayinza okuba n'essuubi nti bano baleka balina ekyenjawo kibazo tugamba wano tuvuddewo tutya. Ane tutwadde tutandika yagambye nti ensonga lwaki olwaleero abakyala bangi bareducinze International Women's Day ku Valentine's Day, a day of a romantic treat. Sigenda kufumba enkya mwami gwakola kino gwakola kiri mubawulira oba namwe kenyini bani mbikozeeko. Nze ndi kungulu enkya. Nze ndi kungulu enkya. Yes. Zagivuga. Tetugenda okuvuga kulungi naye it's not a competition. Yes. Nti I love being in control. Kakati ebintu nge bulungi togisuula mu binnya. Yes, ebintu ng'ebyo era ne tuyada justifying lwakiri bwe kityo. Ndi kirabika bye twali tulwanira twabifuna. Kati ne tutuuka time nga tetulaba kiddako. Diana naye alaze nti business ezisinga okubeera businesses ennene mu Uganda ziri owned n'abakyala. Does this echo something? Nti kirabika kye twali tulwanira twakifuna dda nti bino ebirala tugamba nti abakazi bali marginalized in Uganda. It is just a media play. It is not a media play. Kubanga bw'otunuulira the numbers of domestic violence mu maka. Abakazi bangi bayisibwa bubi. Ate abayisibwa bubi kuba kati ffe twogera ku bakazi ab'omu bibuga bano bampa transport ate nga balina emirimu beesobolamuko. Naye waliwo abakazi bangi mu byalo abatalina resources. Bana Janet taxi ya 15 n'asaaza boda ena.
So domestic violence ng'ekyali y'amaanyi nga bweri abakyala nga bangi tebalina bwogerero. They don't have a say in what their life is going to be like. Omwami bw'aba afudde embeera y'omukyala eri etya okusinziira ku inheritance. Ebizibu ebikyaliwo biwerera ddala. Naye obuzibu bwetu kati ffe ba slay queens ffe twonoonye ekintu kino. Tuleese obukuuzi bwaffe ne tubutabula mu bizibu byennyini ebiriwo. Kati ne tubuzaabuza so that ekintu kirabika ng'ekyatereera. Naye amazima gali nti tekinakola ki? Tekinatereera. As long as human beings exist, there are always new challenges. And Ruth, ogenda kunyambako ntegeere kino. Olunaku olwaleero tu celebrating the 110th International Women's Day. Myaka 10 emabega olunaku luno lwatandikibwawo. Omukyala yalutandika n'abamwegattako. Olunaku luno lwali lufuulibwa official 1975 mu UN Convention. Omulamwa omukulu gwali nti celebrating the past and planning for the future. Katukitwala nti bino bye tuzze twogerako mu segment esoose. Twali twogera ku biriwo oba n'ebiise. Tugezaako okwaseesinga ekizibu tukirabye. Naye how do we plan for the future? Tulabe nga tukolawo enkyukakyuka. Ruth, wano tuvuddewo tutya? Wano mbutuufu. Simanyi ngeri gye tuvaawo naye nga ojja kumanya. Kisinzira nze mbadde ndowooza nti abakyala nga bwe kyatondebwa nti abakyala bakyala n'abaami kati balwanye nnyo okulaba nga tufuna eddembe lino okulonda okubeera okola emirimu egy'enjawulo ne okubeera nga tebanyigirizibwa mu ffumbiro nga bwe byali before. Akaseera kano ke tulimu kaseera kazibu nnyo kuba kazeemu ebintu bingi nnyo. Mulimu ebintu bingi nnyo, mulimu katugambo ba media, mulimu n'ebintu ebisasamaza kwegamba nga abamu bakoppa bukoppi, abalala nga tebalina ekintu, abamu nga basiga kizigo naye ng'ekintu tekiriiyo. Kati wano siyinza gamba nti oba abakyala nti oba tulina equality oba n'abaami. Kubanga abantu abasinga basiga ebizigo kati nga olabye omukyala agambye basire queen. Abo basiga ebizigo ne baleetera abantu baffe bana abawansi obuzibu. Naye nga mukyala Anet watugambye nti maama we yakakaalukananga n'akola n'afumba oba kikyo yafumba okulaba abaana be nti bakola ki. Yatabanga kwete. That means nti ne bw'oba ng'otandise n'akalimo katono kitegeeza nti osobola okakaalukana n'okola ki n'obaako we weetuusa ng'omukyala. Bino ebyokugamba nti mpaayo ez'akaleega mpaayo ezagundi obulega buno bagula miliyoni 2 eyo bannaye tebina gye bitutwala. Ebyo tebina gye bitutwala. Abakyala twekembekembe n'okusomesa abakyala okukolawo okustartingawo obubizinesi obutono. Kubanga eka kye nalaba difference ya Uganda ne Rwanda nti Rwanda toyinza kumala n'ogenda n'otundira ennyanya ku kkubo. Tosobola. Naye ng'ateeka omuntu asobola okutunda ennyanya ku kkubo n'atunda wano muwogo n'asiga wano akatogo n'akolamu obusente. Waliwo emirimu bwegiti. Naye kati bano abaagala okusiiga embeera ekizigo nti bali bulungi nnyo bano basire queen be baleetedde bali abalaba mu byalo bonna okuddukayo okola ki okujja eno. Naye ng'omukyala ne waba asigadde mu kyalo n'alima ate oyo aba asinga sire queen ow'e Kampala. E Kampala jjukira olina okupangisa, olina buli kimu kyakugula almost tewaliwo kyabwerere. Naye awo ng'otandika kwetunda nti bwe bakola. Ng'otandika kwetunda naye omukyala alima ate waliwo n'abaana bakola ekyobusiru. Mukyala Anet omanyi kino omwana n'atunda ettaka n'agula boda. I know. N'ajja mu kibuga ne bamukuba akakumbi eyo future neefa. Naye kakati wano Ruth wana abakeesezi abakyala bakola ekyo batono. Kati wano tutunde basajja. Naye nga kyendabye wano nti abakyala bagende bakole. Abasajja nabo batwala obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abaami. Abamu basula. Abasajja no nabo ennaku zino bakuuzi okimanyi. Naye kambuuzeemuko Anet. Sorry, Diana. Abasajja actually Anet tujja kukomawo. Diana.
kintu kino kye tweŋŋanze kye tulwanyisa okumuvinga ekyakukendeza bias eya gender ne inequality. Rooli yaffe ng'abasajja olowooza erinawo paati kuba kati tujja nga tulina ebintu bibiri. Waliwo ebizibu ebiri systematic nga it is a system problem, it is a governance problem. Ng'ebyo tusobola okwogera ne bapiika ne bapiikinze naye ate ne wabaawo ne bino nga bitambula naawaawo nga you can pass it on to someone next to you. Wa abasajja be bayimiridde mu kusupportinga abakyala oba okusupportinga ensi okendeza bias kuba tuli baami naye ate tuli bataata b'abaana abawala tulina ba sister kiteeza kitukwata. Naye nze ndaba abasajja bagenda bazuukuka kuba abasajja bedda bwe baazitoowereranga omukazi oba takyasobola nnyo nga batandika okwekola ebintu nga batandika kuba abasajja b'ennaku zino batandise okuzuukuka nga nabo kati banoonya bakyala oba muwuliddeko kwene eŋŋombe egamba nti noonya maddamu eyakolamu kati nabo banoonya bakolamu bakoye basize kwini obbaliira ssente nabo banoonya bakolamu simawu banabo kati banoonya bakolamu. You have to bring something on the table. Tebamala gatwala buli kimu. Okitegeera. Batandise kati abasajja okuzuukuka. Timwagala equality naye ate mwagala tubawe ssente zazimba ate wayitewo tumaze okwewasa wayitewo emyezi ebiri ate oyagala nkuwe 50-50. Oba okitegeera gyendaga olabayo. Kati baagala abasajja nabo baagala bakazi bakolamu. Awo wajja kubeererawo. Mwena mwebereremu naye abakazi ng'era mukyala gundi kizza bwagambye abakazi b'ennaku zino bamanyi gwa kukuuta ntumbwe n'obasanga nga bali ku Facebook omusajja olumulekawo mu kifo ky'okwekamba akole adda mu GoFundMe n'ajja ku Facebook banange omwana wange yeetaaga fiizi naye ng'atawa omuntu agenda ne bamuwa olubimbi n'alulima ne bamusasula n'azzaayo omwana ku fiizi ugundi ku ssomero. Naye olubimbi Daana analulimirawa ng'ali mu Kampala. Anti akuuta buli omu ayina mu kyalo gye yava. Kampala bwekulema njagadde nnyo engeri Uganda. Naye olubimbi tekitegeeza nnimiro olubimbi era nga bw'ogambye genda otambuze emmere tambuze emmere genda onaaze emitwe mu saluuni bamaama baffe bwe bati bwe baabeeranga otuleme kwekwasa mbu saasoma tewali mirimu nayemu abakyala b'ennaku zino mubamanyi bali ku Facebook bwe simayanga bakuuta buno bunnako babuyita batya bunnako tetubumanyi basinga ekizigo kyo obwange buno kati buddugavu kati wano ayinza obukuutawo n'enjeruka toyagala kukwata bakuyita kwata mu kizigo tebakyesiiga ennaku zino banuuna kinuune tebakyakyesiiga bwesiisa naye kati baneetukoze tutya abantu abo balekerawo okunuuna ekizigo ekyo. Ebintu bino ebimu akyali ekirungi nti tubyogerako wano nga tubiraba ate ekirungi tuva nti tubichallenginga. Ana wakonedde ku basajja abakuula nga nabo ndowooza ensi enengeri gye bakyusizaamu naye nze omanyi nze nyumirwa nnyo okulaba nti n'abasajja batandise okoowa nkyagala kubanga abakazi tulina potential nze bannange nga bwe mbagambye nasoma n'ensinga abalenzi kakati mutuufu amagezi go gonna n'ofa nago osabiriza weereza za boda weereza za renti mu kifo agakuli mu mutwe n'okola ssente kati kabatabuke so that tukola tuzuukuke era nemmanyi obugagga obusinga bwe buli banne manyi obugagga bwe buli obusinga buli magombe eyo gye mulaba mu magombe eyo gye baziika abantu obugagga bujjudde abantu bafudde ne zi ideas abantu bafudde obugagga buli awo wansi abantu bafa nazo naye ng'alina idea naye n'afa nabyo naye nga munsanyusizza nnyo okuba nti muli bakyala naye nga teri ku mmwe awagira bangala obunani kwegamba teri ku mmwe awagira mukyala bampe buwi tulina culture etukuzizza nga namwe mukimanyi
ngekuza omukyala nga n'ebigambo bye tugamba abaana abaffe abawala nti omwana omuwala mufuba nnyo omwana tajja anti omwana omuwala temulowooza nti ebigambo bino newe biguruminga mindset y'omukyala nga akola nnyo okufuna musajja mulungi rather musajja mugagga nga amindinga nnyo endabika ye obulungi bwe kuba n'awaka omwana omuwala takola bw'atyo munaye tolemereranga obufumbo naye nga netibwagambye nti nange nzakire mu primary mu secondary ne ku university nina amanya g'abawala abansinga nga gantula nawo no mutwe paka olwaleero mmanyi omuwala mu P7 eyanchallenging paka ku PLE Nanjula Lydia kakati erinnya lyantula nawo okumanya nti yandekera challenge kakati omuwala ng'oyo kakati nga musanga nti naye ali yeesigamye ku musajja ayashumu nti bwe yayitamu waba omuwala ku university ky'omuhanjikane kati senga musanga abantu kayisigamye ku musajja nga yasinga nabiserero akameza webale kugamba kinyuma okuba nti mwenna mugamba nti ladies wake up kira ku bintu ebiri one on one bazukuke gender inequality egenda ku domestic violence bazukuke muli mu nsi eziba protecting ate abamu ku mmwe mutulugunya n'abasajja ne mu creating ekibeerabeera mufuke ba single mothers ga protecting okay ate nga manyi nti nno kiwooma nnyo okuba nga oli single mother to stressing nnyo naye eka tebalina mukisa ng'ogwo eka ki kye bayinza okukola okuyambayamba nti ng'abasajja balina mu kino nakusasula nakugula tonziramu eyo ennyumba nga zeggadde bingi ebitambula wangi yambako abakyala abali e Uganda obawe ekifaananyi ng'okozesa experience y'omu bulamu general wanenowe ogamba ba domestic violence kuba eyo terikola omukazi ajja kuba akola nga agwa ku musajja nze gwe batakubanga ku miggo omukazi wattu naye kangezeeko okayisizaawo ako munange omwami wange muntu mulamu nnyo ekintu kya domestic violence ekyo nze ndowooza kisobola okukendeera abakazi gye bakomoka okukulaakulana omukazi atalinda za kameeza atalinda za rent ayina ekitiibwa omusajja kyamuwaamuko kubanga n'omusajja abeera akimanyi nti no she has options. The reason why people put up with domestic violence tafuluma, one of the reasons is economic problems. Omusajja bwe kimu yakireeta tolina mulimu tokolanga oliawo olinda za kizibu okuva omusajja kati bw'anaakukuba ogenda wa tolina gy'olaga era ne woofuluma ogenda wa mulala n'akukuba kyekyo lwaki muntu gyogotuko tuyita ba spam donors just anedda kati awo waliwo ekizibu eyo topic ndowooza ya lunaku lulaba kubanga n'abakazi nabo bagenda ne bakola ki ne bazinda emitwe okiraba nze nina abasajja bangi bemmanyi bambi nga musajja muntu mulamu naye omukazi tatuula waka at all abeera ku mulimu abanange jobu n'enfuka jobu awo oluusi wajjirawo n'agamba omukazi alina okusigala nga muki nga mukazi nina okumanya kati nze tulaba bba wange muzungu naye mu maka gaffe nze mukazi alina okuvuga ekintu etuma n'agamba nti no nti ebintu byetaaga okwoza biki naye nga nze nina omujjuza nga mukwano omanyi nze ndi mu ngoye ndi bize lwaki tokola ki toyoza bintu nze am the administrator of the home tokubyewo obugalo awo tokubyewo obugalo omukyala asigala mukyala sokisi z'abaana nze manyi we ziri buli kimu amasowaani nze manyi ge twetaaga mu nnyumba ebikopo bwe bityo kateni bwe bityo nze mbimanyi ebintu ebyo kakati omusajja akyusa emipiira gy'emmotoka yange sigambe nti omukazi talina gikyusa naye for us it works akyusa emipiira gy'emmotoka n'agenda n'agijjako snow and what not bwaba taliwo mbyekolera naye olw'okuba nze nnoonya sokisi ze lwaki ye takyuta snow ku mmotoka yange so the point is abakyala olumu bagamba gender equality gone crazy feminism gone mad so waliwo ekizibu ekyo nti abakyala tuzimba emitwe olw'okuba omusajja tukyamuwa kitiibwa naye bwe tuba tukikozeseza bulungi ng'ofunye sente zo naye nga omusajja omuwa ekitiibwa kye era okyali ng'omukyala waka kati tugende mu Angela Katatumba tubadde tuludde okugenda yeeyo Angela Katatumba yagamba nti nno ye okusinziira bwe baamukuza
tebamukuzanga afumba mmere kusimula and what not. Fembi tuvude ku mulimu tugenze waka lwaki onsuubira nti ate nze nange nawe obwedda tuli ku mulimu lwaki nze ngenda maaso okukola ki okukola emirimu egyawaka. Lwaki mpagira Angela teyagamba nti n'emirimu tegijja kukolebwa naye yagamba nti banaye mba nkooye esente zenkose kansasula omuntu akole ki akole emirimu okiraba. So nze abakyala nga Angela mbawagira naye n'abakyala nga Nina Rose nabo mbawagira bw'obanga ky'osazeewo nga kye kikukolera. Simanyi bamunfuna. Ruth olaiko mute nze. Ate ng'olaikola abakubikako ettaka. Weewanako. Yawetase. Waliwo akagera akagamba kolanga omwami olyenga ki? Kolanga omuddu olyenga omwami. So Angela mutuufu. Ku lwange. Mutuufu. Okay, nayenga. Yes, Dana. Dana zaako microphone ogigyeko. Naye mumanyi ekisinga okuleeta domestic violence. Nze kale mu perspective yange nga bwe nkiraba. Omukyala takola atudde waka. Omwami agenda okukola ayise mu bugubi buyitirivu nnyo. Akomyewo omukyala amubuuza kati gw'obaddewo essaawa zino okomyewo essaawa zo okomyewo obadde mu bakazi bo. Olinga kimukwasa obusungu n'eddiru gy'abadde agoba ebadde tekutte. Nga badda mu kulwana. Naye bw'obanga oyina ebyokkola okoze ssente zo okomyewo okooyi naawe ogudde wali mu kitanda okooyi onoofuna ddi obudde obunonooza abadde naani. Ate waliwo n'olugero lwa Lunyarwanda nti weewalanga nnyo engalo ezikugabirira ennyo kuba ne wezijja okutugoyasa mabwasami. Zino ssente z'emmeeza buli we ziyitirira. Tell away your right to claim your rights. Kyo kituufu. Ate n'ekirala ne lwazze nga kati azze kuboggola kuba already you sold away your rights. Tugenda oyimirira okukaya natolabawo kuba he almost buys everything home. Era nze ngamba even when you have something to bring on the table n'omusajja abeeramu akakweguyamukko naye gwe toyina yadde n'emunnyo gw'osobola kugula waka. Kwagamba abaana bano ne bwakuleka you are very replaceable. Naye bw'obanga oyina ky'oleeta naawe ku mmeeza. Naye toole ekintu kye mbuusa. Waliwo abakyala bamanga. Bagamba ennyo nti namuzaalira. Abaana baba babiri ebyo ebintu twabivaako dda. Ebyo byonna biweereza omukazi nti ayatinze social value okulemenga buli kimu. Era abakyala babukozesa obwo mbu namuzaala. Ekijja kuba Naalongo gwe nakuzaalira abalongo. Maki abalongo kye bategeeza gwe? Olina lucky. Gwasoso bazaala. Munsi yonna gwasoso bazaala. Bazaala n'obamalayo nga tolina ky'oleeta ku mmeeza. Kuba kati eby'ennaku zino bikyusa. Bakubiri ebyedda bali abasajja bedda abaalinga tebamanyi kiki baagala. Naye kati ab'ennaku zino generation eno nze ndaba ekyuseemukko. Simanyi oba namwe mugiraba ekyuseemukko. Ne bw'obazaala obamaleyo nga si wa kubeera naawe. Tajja kubeera naawe. Naye abasajja bedda nga ajja kubeera naawe. Agamba olw'abaana katusigale. Kyobulanga obufumbo bugaanye kati ennaku zino. Bugaanye kubanga abantu. Naalongo akankwayo ka point awo olaba ekintu ekyo. Kye bayita nti tewali muntu omutima tewali muntu asobola kontrolinga mutima gwa muntu. Yes, balinga batuulawo. Yeah. Ne bw'ozaala abaana 100 you cannot control the heart. Abedda baatuulangawo naye nga bw'afa nga balyoka babaleetera obuwanana bw'abaana. Naye wako n'abatuddewo naye nga batuddewo mu nnaku. Moses. Atuuzaawo. Waliwo abakyala bano abatuula mu maka naku nga talina waalaga. Ng'agamba ye nazaalo kantuulewo munnaye ate n'agenda wata abaana bange kwegamba ng'atudde maka naye ng'atudde mu lwannaku. Anti ng'awo tomanyi options zo kuba bw'obanga omanyi nti osobola okumalako nga naawe omanyi nti osobola okweyimirizaawo toyinza kutuula mu ebyo biba byonna byakwekwasa mbu kantuulewo lw'abaana biba byakwekwasa. Bale njagadde nnyo kale nnyo ku nsonga eno era nga kiragira ddala nti eno International Women's Day ebirowoozo bingi okuwabula kungi okulaga ebituli kungi
ku mulabi waffe yakatwegattako the ladies in red simanyi wamwaki plan nzoba it's a coincidence naye nze nyinamu ne yellow oyinamu ne yellow ne black yes the ladies in red Diana oyinamu ne yellow amada struggle wagivuddemu ai okay naye sebo gold ne kati gold kale kuna yono like yalidde Diana walidde nga tu winding up the ladies in red bakyala bava Finland ne Norway nga tuli ku mulamwa era global theme ku International Women's Day nti egamba nti struggle to challenge women gender bias and inequality bino ndabaza bintu ebyenjawulo era nga abakyala bano bennyini balina ebifaananyi ebyenjawulo balaze bye twagala okulaba engeri gye bawunzika nga bagamba omuntu ali eyo nti leero ensi tugiraba ekyuse nga mudde mugyogerako naye Ruth nga tukumba wabulamu omukyala ali e Uganda nga Samuel akozesezza omubiri gwe okuyingira mu office emu nga claiming nti emirimu gibuze naddala gibuze abaana abawala naye ng'ate waliwo omulala nga ye yakkiriza asigale mu kyalo ng'afuna decent income nga ne status ye mu society ekyali waggulu muwe ku magezi nyabo njagenda n'oyo afuna decent income nga ne dignity yagisigazizza okusinga ono akozesezza omubiri gwe okufuna kyayagala kubanga buli wakozesa omubiri gwe okufuna kyayagala ng'onnyonnyola ekyo Ruth ojjukira ne kano nti waliwo enjogera egamba nti desperate situations call for desperate measures waliwo omuntu eyali addiramu bamalaaya nti temumanyi kye bayitamu kutuuka genda ku street could it be nti abamu balina justified reasons lwaki bagenda okukozesa means eziri decent ofuna sente naye nga mu byonna wabula omuntu oyo gwe gw'olowooza omuntu abaana bano bannyabo bamaama bannakazadde b'eggwanga abagenda ne bayanika emibiri gyabwe bamaama eyo si option yokka bannange ne beeyokya ne beekuuta ebizigo ne bava ne mu kkala yaabwe eyo si option yokka waliyo ekintu ekirala ky'oyinza okukola okusinga okozesa omubiri gwo first of all mu kukozesa omubiri gwo ojja kufunamu ebintu bingi ojja kufunamu endwadde oluzinga dignity yo ne mu future oleme na kufumbirwa kubanga buli wokozesa omubiri gwo ekyo ekintu kiba kikuhantinga like nga buli wogenda ojja gukozesa kubanga wamanyiira okukozesa omulimu okozesa omubiri oyitewo kiringa n'abaana abali emakerere waliwo abaana amu abakozesa emibiri profesa bamuwa max obaza tasaanidde okitegeera naye buli kyetukola kyetukungula ne bw'oba ofumbiddwa nti manya nti ensigo gy'osize ku baana bo waliwo agenda okukola ki ogikola kati mbegayiridde bamaama mwewumbewumbeko muddemu empisa bonna abaliyo bannaye muveeyo muddeeko mu byalo munoonye obulimo obutono mutandikeewo obuntuntu obutono omunaku bagamba nti akajja obunaku keeranza kokka weeranze keemanya keeranza kokka weeranze okusinga ogenda okwanika omubiri gwo ne maama ali mu kyalo ng'afuna akasente katono Bugembe yayimba nti nfundako okukwata ekisimu ekiringa ettaffaali naye nga kya mukama okusinga okukwata iPhone 20 naye ng'ogijje mu kwanika mubiri oganyirwamu ki oweebuuse omubiri gwe bakozesezza bamaze bakunyumizaako endwadde ozifunye obulamu bw'otuukira ogamba nti oyagala kunyumirwa bulamu ate baba bakutwala mu ddwaliro oba ogenda mu ddwaliro kati badde bawa amagezi nti bannaye tukole nnyo abakyala tulekeraawo okuleebeeta abaami akatono koolina beera mu mativu n'akatono koolina ate nkuba ne bamaama omulanga mulekeraawo okutunda abaana bammwe muvubuka najja ayagala muwalawo naye olw'okuba nti olina ky'olabye mwagala ssente nnyingi ne mubalemesa omukwano ogwo ne mubukako agenda afumbirwa sugar daddy alina ssente nnyingi kyokka nga ye si gw'ayagala omuntu waleeta embuzi 2 n'aleetayo banaakatekamu bannyabo ne batata ne bassebo mukkirize ebyo abaana mubaleke beeyagale balireeta ebirala nga bakoze ki nga bakoze kubanga era mufumbo gy'agenda okufumbirwa tagenda kutuula butuzi bagenda kuba bakola buli omu akola eno aleeta n'ono aleeta kanimulekerawo okutuguza abaana nyabo ebigambo byonna bibadde byetoolera ku kintu n'ennyambala ekyuke ne bano basire queen balekeraawo abasire queen batuletedde obuzibu balowoozesa abaana bo mu byalo eri nti bw'ojja mu Kampala oba omaze si bwe kiri
bayita mu bintu bingi nnyo bye bakola ebyo abawala abatunda emibiri. So kati abaana abo mu kyalo muleke kulowooza nti kino kye kirungi nti ojja funirawo tofunirawo omala kuyitamu egyo emikulu abasajja ne bakkulula paka wofuna ekyo ekintu kati abo mu kyalo musigaleeyo n'akatono ke mulina naye nga kali decent. Nyabo Ruth webale nnyo ebigambo biwoomu nnyo bino era obyogedde nga ndaba ekigambo ekiri central wano nti mulengereko ewala ensi tekomanca nanti amataala ga ggaali gakuba kumpi. Yes webale olabanga amataala ga ggaali. Yes webale kati otuwa amataala gaakyo otuwa amataala ga Tesla. Ga Tesla gakuba kumpi. Yes Ann. Yes. Nyabo nga tumaliriza ngera osibula abalabi baffe. Ebigambibwa byendowooza nti obimanyi engeri gy'obaddeko chairperson wa Ugandan Association mu Norway. Yes. Nti marriages ez'abagwira n'abagwira Abanauganda n'Abanauganda ziri tested nnyo era ziri unstable nnyo era nantono. Most likely kino okiwuliddeko era okimanyiiko. Naye katuwumbawumba kasingamu ka light katonotono ku Munauganda ali ku Bulaaya nga atambula naye nga value y'ekintu kye bayita amaka kuba tujja kwogera ku gender inequality gender bias naye nga ebintu ebizimba ebintu nga bino that is a home nga ku Bulaaya ku bantu abamu it's not a value to prioritize. Yogerako eri abantu bano ng'obalaga nti gwe omukyala a proud wife kimbibiri n'oyogera ku Mwami Michelle no so yogerako eri abantu bano ng'obalaga value gwe gy'olowooza eri mu kintu maka ekiri mu kintu stable homes era ng'okasinga ne light ku kiki olowooza ddala ekigaana marriages z'Abanauganda ku Banauganda okuba stable. Kakati sinaba kukola kutunula ku statistics okumanya nti nno ez'Abanauganda ba foreigners zimenyeko okusinga ez'aba Norwegians for example. Obufumbo tubumanyi mu nsi zino ze tulimu half of it doesn't work. So I don't know whether the statistics are worse when it is Ugandan to Ugandan. Naye what I know, chemanyi ekizibu ky'okujja kuno nga mwembi muli Bannayuganda mujja ne cultural biases ez'ewaffe nti omukyala yakola buli kimu awaka omwami wakusaavinga okiraba Katunda ku mmeeza. Obuzibu obuliwo mu mbeera eyo ekyo ekintu kikola e Uganda kubanga osobola okufuna abakozi bonna b'osobola okufuna house girl bali cheap naye wane Norway omukazi ogenze n'okola n'okomawo awaka omusajja wabanga abaami baffe bwe batuuka kuno balina okukyusa endowooza n'amanya nti munnange mukyala wange baba afumba ekyeggulo nze kankyuse nappi y'omwana simulinda afumbe atakyuse nappi y'omwana atakola. So I think the gender roles it is very difficult to change a Ugandan man yakimanyira oli okukola nga wali kati ng'owange muzungu yagikuliramu muyitiriza bamugamba munnange n'ebintu yoza ng'ayoza munnange n'engoye leero ndi mulwadde nsonyiwa nsigadde wasanga mindset eteredde walonda ID ng'eri mu mannyago kati ekizibu kyaffe bambi tujja ne mindset kyapa mannyago. So nze ndowooza marriage zirina kubeera naye ate waliwo advantage byonna si bibi kati nze nafumbirwa muzungu birimu katemba tugende Uganda taterera bulungi bw'abeerayo abaana basaba sausages teziwoomanga ate oba ofumbira owasiza Munnayuganda munno mulina natural humor mwetegeera mulina olulimi so those are advantages kati nze ndowooza bwe tugirowoozaako ne tuzizimbazimba n'obeeramu omukyala Omunnayuganda olina okugumiikiza okusingako ate omukyala Norwegian ng'ofumbidde Munnayuganda bw'aba ali willing okukyuka naye munnange omusajja atakyuka biba bizibu. Okay. Webale nnyo abalabi baffe munaatusonyiwa banaye eno program ndowooza kyera ebadde unique nti empanvu nnyo naye ndowooza abakyala mubalaba nti neno ekyogaa nti oli agira omulonde okkiriza nekintu kiviolating ekyo tuginyumira olunaku lwabwe anyway. Diana kimanyi lyawe nti abantu mu Middle East Bannayuganda bangi ennaku zino abafulumye bakola emirimu egy'enjawulo naye tutubuddeko ne cases Middle East ne ku Europe kuno nti ate abakyala bangi abagenda beyond the limit mu lutalo lw'okufuna emirimu mu lutalo lw'okufuna obutuuzi obw'empapula.
naye nga bino byonna bwe tuluupinga ku mulamwa nti you as Diana oba nze nga Moses I should choose to challenge gender bias and inequality. Naye nga ate mu kulwana okufuna we neekwata already nze neerowalinze okwagala okuba nga nina kyenyweza either mu mirimu oba mu kufuna mpapula ne privileges ezimu nenzikozesa mu bukyamu. Gwe kino nga tuwumbawumba kiweeko ekifaananyi n'engeri gy'olowooza kiyinza okukolebwa beta. Kukya gundi kukya abantu okugenda mu nsi z'obuwarabu Uganda ekyo kyo njagamba nti mbeera yebatwala. Emirimu ngambye menye nti waliwo emirimu egigenda beyond the limit asaagadde nnyo kinnyonnyola naye you understand exactly what I mean. Mbeera desperate abantu bali desperate. Ate nze mbawa kisinzira ku mirimu gye bakola. Yajja okwetunda nga zityobola ekitiibwa ky'obukyala. Lwaki tongayo mbo bagenda ne beeyokya? Actually kati kino kanjire manyi ogamba byakugenda kukola nga bammeyi. Owoku Europe anoonya empapula abeera teyerekeza naye aseringawo dignity ye okugira okufuna empapula to some levels. Naye njawulo ki eyo? Eba bata trade lwakuba nti baba tebakozesezza ssente. Kyekiri Anet kyeyagambye naye kati tangaaliza emero we way forward ku better way. Better way, there is something called self-confidence. Most women will lack self-confidence. That is the okugenda okweyokya oba okwagala omuntu olw'empapula is not the solution. Zaate ensiima ne bano tuli mu Luganda abagenda ne bagula empapula. That could be a better option okusinga okugenda okufumbirwa omuntu olw'empapula. Okulaba nze nnyina gwe mmanyi gwe battirayo yayagala okuleka omusajja naye nga tava Uganda. Yali yayagala okuleka omusajja. Omusajja n'amugamba tondeka, n'amugamba ngenda, n'amuwa kidivorce. Omusajja yamukuba amasasi ku street nga buli omu alaba. N'amukuba amasasi n'amumaliriza. Bintu bwe bityo. It's not there are so many ways okusigala e Bulaaya. Wakiri ofunda ne bali abagenda ne beewaayo. Oba n'ofunda ne bali abagenda ne bakola ki? N'afuna essomero n'ayitira mu ssomero oba n'afuna omulimu. There are very many ways okusigala e Bulaaya okusinga okwetunda oba okwagala omuntu olw'empapula. Banyabo mwebale nnyo akadde kammwe mwebale nnyo program yadde very interactive. Kulabika bulungi ladies in red and sibula abalayi baffe. Bane mwebale nnyo okutulaba ffe tuli very privileged nti mubadde wano bane ekikyate computer yange kyeŋŋamba. Kulabika bulungi. Mwebale nnyo bambi okubeera wano bayanziza okutuwa akaganya eddoboozi lyaffe litugeko gye muli era mwekumire wano ku Euroforum Uganda tubeera ne buli wiiki wabeerawo program si kyekyo? Wabeerawo program. Tuli wano ku Facebook tuli ne ku YouTube. Okay, nyabo teweerabira kino saa kikwogerera akayimbako akamaama akamaama bannange lunaku abakyala wakiri wandisoosaza akayimba akamaama nozaako Euroforum babuulire bakayita maama MAAMA by Ronin eryo lyerinnya lyange. Kayimba kakwata ku mama Nalongo naye kakwata ku bakyala bonna abakakaaluka ne Uganda okukuza abaana. N'olwekyo walina maama wo buli omu alina maama wo ng'akyali mulamu. Gira akwata akayimba ko kali ku YouTube okamuweereze omugala maama nkutumidde oli wakabi nnyo. Enyabo weewale nnyo akalanga ako kakulu nnyo omuntu akamanye nti oli muyimbi. Ruth Blessed Nakato. Yeah. Muwala wa Nalongo. Yes. Nyabo sibula abalayi baffe. Abalayi baffe mwenna abatulaba tweyanziza otuwa amatu era banne mwebale tugobereranga. Continue following us kwe tuli ku Facebook ne kwe tuli ku YouTube.
Tuina emiramwa mingi nnyo mbutuufu gwe yakatujoyininga osanda okuddayokko ne wetegereza emiramwa gye tuvudde tuteekako emabega gyonna gye tuvudde tuyitamu kwegiri. Mwebale tuwuliriza mbaagaliza olunaku olulungi mweraba. Nyabo webale nnyo. Nalongo nkikozeseza akakodyo nsoose bawalabo. Okunsembyayo abadde kakodyo. Ennyabo si bula abalabi baffe. Bannange mwebale nnyo okutuwuliriza olunaku lwaleero ate mwekuumire ku mukutu gwaffe nga mutuwuliriza nga bulijjo tukyabaleetera ebiwoomu. Tufumba tuli mu ffumbiro tutokosa. Mwebalire ddala olunaku luno nduweereza abakyala bonna nga gwe gwaliwo oliwe omanye okwekolera omanye oyambako ku mwami wo tomumenya nnyo. Mwenna mbaagaliza n'abakyala abali ku original ng'oli ku original nga nze wano nga mwenna mbatumidde mbaagaliza olunaku obulungi. Mwebale nnyo. Yes, bana mwebale nnyo. It's always a privilege okufunako kakadde nga kano okwogerako ko n'abalabi baffe mmwe. Akayimba kano kentadde mu background ke kayimba kano omukyalo kayogeddeko ke bayita maama akabanyonyodde. Katubasiibule nga tubalekera akayimba ako kakebere ku YouTube okalabe mu pati esigaddeyo olunaku lw'abakyala. Kayimba bakayita maama kayimbibwa omukyalo ono Ronin and gwe tubadde naye wano. Mwebale nnyo akadde ke mutuwadde. Bannyabo munkoze bulungi nnyo. It's always a privilege okufuna akadde okumpa akadde kammwe okuwanyisiganya ebirowoozo nammwe njiga bingi okuva gye muli. Naye nga akayimba kano katukawulirize wamu tukadedicatingire eri abo bonna ayina maama ali eyo. Lunaku lw'abakyala twogedde bingi naye nga Davis Bukenya omulimu gw'okola eyo mu editing graphics n'ebirala. Weebale nnyo.